Like, how do you feel right now? I feel good, I feel blessed. What are you stage? No, international night. Yes, we have been on stages with my Bantu Gaba Michael Staki, Evelyn Wanjiru. Yes, Mukamba Badda Awadde Kubisiza ekifaananyi ne Ada. Nakubisiza ekifaananyi ne Ada. Eyo omuwagizi we yeebuuza omuyimbi wange agenda funayo kakolabo oba baamu. Tasobola kumma collabo, but when the time is right, the Lord will make it happen. Checha wandiikibwa. Era bwe lulikyanga lwa collaboration, the collaboration will happen. Wava ku TV, what are you up to? If anybody follows me, they know that the music is moving really well. Tuwebaza Mukama. I'm a fashion designer. My fashion line is doing really well. Naturally, tuchebaliza Mukama. Yeah. And my ebintu bino binengeri gye bikupushiza oba olabanga kinengeri gye kikuzizaamu wansi. There is no way God can push you down. Never. Tosobola kukwata ku kintu kyonna nga Mukama akirimu nekisebengera. It can never happen. Tekisoboka. Ada avaayo n'agamba Gabie gwe muyimbi gwe ndabye gwe nyiza okukola naye kolabo. Osobola okukkiriza oba ogamba eyo sinnabatuukayo. Ate nga lwonna batuukayo otya. Mukama kugamba ndikutuuza n'abalangira ebyo FM munange mutendo tebiriiyo. Otuuka ne ku bantu b'otasuubira kutuukako. We are confident that our Lord knows exactly where he's taking us. Wandyagadde ekibeewo. Pardon? Wandyagadde ekibeewo. Teri atyandagadde olaba nawe atasobola kuyimba bw'agikuwa oyimba. Kati olonze munnange. Kuyimba kiro yakuyimbira n'ogamba waawo n'omukazi ayi. Most of her songs, because I listen to almost all her songs. I am a person that rarely, actually if I do listen to secular music, musical weather, I rarely listen to secular music. So baby, I want to go with this time and again. So most of her music, I enjoy all her music. Bayimbi ba gospel ennaku zino gwaliko mu njogera ennyangu. Gwoliko bakyala, gwoliko. Kiki kyolaba ky'otannabakola, kye wendyetaaza okukola? Nze nganze sirina buyinza bukola kintu kyonna. Mukama wantuusa n'agamba kino kye kigenda okukolebwa kyenkola. Eyo ndowooza najjajja mudda of nina okukola kino, because when we do that we take glory away from God, which kye watandyagadde, because ayinza okuleka n'obeera nga gwe yeerabisizza, but in the end it never turns out right. So ye wanteeka ne wano we mulaba nti oba nze ndiko yakikoze, it has been him. So mwebaza era nenninde ekyo kyateeseteese kyonna newe kiba kizze nga kirabika ng'ekitone eri abantu. Nze gyendi kiba kinene, so I do not have a plan mu kino yonna gy'antwala, which I know antwala gye ŋŋenda okugenda. Otandika TV ne music industry, olina kakundi ke wakolawoko kapatipati, olina ekintu ky'olowoozaako atulisi otegekeyo ko show olw'abawagizi bo oba tokirowooza? Okirowoozaako because well our fans have been there for us, but Awadde they make us who we are by accepting the content we give. Ne batuwagira ne batuzzamu amaanyi. So definitely I'm looking into that okulaba nti mbawa concert which bonna bagisaba. Naye you have to be ready ne mugenda mukulungamizibwa kwa Mukama ne musaba ne musiiba mulabe nti Mukama yalaze nti kola what si gwe nti musically oyagadde. Ekyo kintu kisobola it's a mistake okubeera nti nze wenjagalidde bwenkoze. It has to go into prayer, it has to go into fasting. Mukama awawe discernment wano na wano kikolebwe bwekityo. Nagamba gospel music temuli ssente, wenga gwe okiraba oti? Nze nkulabikira ntya. Olina business ega? Ate waki omulala toba na bizinesi ndala, mikono tegikola nawe kola endala. Gosi teri wantu nakugambye teri wantu wa Mukama wasiraana. Gwe mwenyini gwe abatamanyi engeri gy'ogenda sabamu, how you're supposed to submit to God for you to life yebeere ng'etambula nga bwe yandigenze. Emirundi egisinga tuwa Mukama chance, then ne tudda ebbali ne tukola bye twagala, and that is a very big mistake. Muwe chance ne lwolabye nti bitambula ne lwolabye nti tebitambula, give him the chance to be your God, gwosigale ng'oli muntu. You will see things working out. Nze nina kenyagala okubuuza for a starters abantu abamu beebuuza nti wali ku TV n'oinspiring abawala oba abakyala bangi nnyo okuba nti n'obeegomba omulimu ogwo ne wakera out of the blue okuvaako wakukyawa bukyayi n'osalawo ogere music industry gospel kyekyatuukawo. Sigenda kubuuza nnyo myaka gy'olina naye nsuubira tokyalina myaka 12 oba 3. No, I don't want you to take it. Njagala mpulirize. When you were 12,
you did things as a 12-year-old. When you were 3, you did things as a 3-year-old. Lwaki nkyanukudde bwe kye kibuuzo kyenfuna ennyo. Naye when it was time and when it was inevitable, wava mu myaka 3 n'ofuuka emyaka 4. When it was inevitable still, you got from 12 years old to 13. So tetwasobola ate kubuuza nti ate wakyawa bukyaye 12 n'odda ku 13. These are gradual processes of life. Change is a part of it. Okubeera nti ova ku kintu ekimu no graduating and nodda ku kirala tekitegeeza nti okikyaye. It is the time for you to leave that space ogende mu space yo endala. So nedda omulimu basagukyawa, but when the time was right for me to leave the station and focus on other things, that is exactly what happened. Abantu abakuba surprise still kubanga wali okukola lugambo ku bayimbi baffe aba bulijjo naye abantu bagenda okulaba ate ng'osaze eddiiro ogenze mu satula mu gospel. Kiki ekirungi ekiri mu gospel? Saasala ku ddiiro nagenda otandika okukola ku TV nga nnyimba gospel era bwe nava ku TV n'ensigala mu gospel. So it has never changed. Okusinziira ku engeri gy'okolanga ku TV ne mukuma abantu ne mutyoboola eddembe ly'abantu wali otuleekawo n'okyekyusa mu mutima gwo kye wakola. I'm a person of a very strong character. She has worked with me, she knows me. Nedda mutaddemu lwa nsonga yakolako nange. She knows amanye embeera yange. Nze muntu atayagala muntu mu space yange. I'm very careful omuntu okubeera ng'oli mu space yange. So I'm very careful to be in someone's space. Ekyokubiri, strong character yange ejja naye ndwawo okukozesa ekigambo ky'okuvuma. Ne bw'oba olina ky'okoze nnyinza okwanukula mu ngeri eri strong so that you will know that my point is valid. Naye okukozesa mbu nenkuvuma ekigambo kino nenkuvuma kiri, it's very rare. So kati n'abayimbi nkimanyi bali eyo sirulanga kwalinanga ng'ono olinga kino. It is very rare. Sometimes abayimbi babanga oba ba TV presenters bwe bava ku TV ne bali kuteja emirimu abantu abamu babalabanga bafeeri abagamba nti wali kyebeekolerawo. What are you up to now? Muteeko ekyokuyimba. What am I? Up to now. I'm living in the blessing of God. Ankolerera. Kama ankolerera. Gabie tulinde embaga mugirinde nnyo amasala mujja kulya ani yabagamba batugambye ndi kakati Gabie Ntaate waali asulira kati ku biro omwami anytime agenda kuba agende wa mami aba abagambye babamalireyo babamalireyo aba abagambye balabanga kyekinyuma naye owulira otya okupandi osharing the same stage n'omukyalo. I am privileged. I'm very privileged. Ebyo mukama byakola ogenda olaba nga munyenye yagijja wasooka n'agiteeka walala. Thank you, Jesus. Abantu bagambanga nti Gabie kasita avudde ku TV n'agenda n'atandika okuba gospel temuli ssente agenda kuba tujja musango swete ng'asiiwuuse. Wowe yantera omukisa